Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu asabye bamaseeko okulowooza ku ky'okuzzaawo ddalasa mu mizikiti basobole okusomesa abasiraamu eddiini yaabwe. Dr. Kasimu Nakibinge abadde Kibibi mu Butambala ewa Musaale nga wano we waazaalibwa omulamuzi Mukiibi Saake yali omukulu w'essomero lya Kibuli SS Haji Muhammad Kinene mu kusabira abagenzi abaweredde ddala 10 nga bano baanogoka olw'obulwadde bwa COVID-19. Kubanga waliwo abatandise olutalo ku madrasa banangekenga w'eddalasa okusaala kati wano muli bangi nnyo ne baddeyo abantu basatu kati mu irimu yammwe yonna mukituddeko ebindaatigi bwe banaakuta senga muteekawo eddalasa ndi mu byonna ejja kugasa. Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu ategeezezza nti kimu ennyamiza olwaleero okubanga ensonga nnyingi mu ggwanga ezeetaaga okusomesa abasiraamu kyokka basseeka bangi balinda kusomesa bantu ku mikolo. Wano Omulangira Nakibinge wasinzidde era n'asaba Supreme Mufti okukola ekisoboka okusomesa abantu ebifa ku ddiini yaabwe mu kiseera kino. Abantu batandika okuzannyira mu ddiini olwakulu ekimu ku ebyo basinza okukola kugatta swala bagatta awali mayiro ebbiri awali mayiro emu obasanga nga bagenda kukwanjula ngeza bugeza nga ku muzikiti ekibuli bazze kusaala zobuli naye bagenda kisuga okwanjula nebagatta nebagatti okulagawo tugenda kisu nga tomanyi ngaebyaliyo embaga tugadde muzannyo nnyo tulina okutuula abantu bagambeko eddiini babenga bagiwa ekitiibwa kyayo. Ye Supreme Mufti Muhammad Shabani Galabuzi yennyamidde olw'abaminisita abasazeewo okunyaganga ebintu by'abanaku nga ebiri mu mawulire eby'ennaku zino ebikwata ku mabaati. Buvunaanyizibwa abafu bannaddiini okutegeeza abantu bateeka okubeerawo obwenkanya. Naye n'obeera nga oli minisita ofuna omusala gwaki minisita abalala MP n'afuna n'ogwaki oba MP ne bakuwa amafuta agakutambuza ne bakuwa ssente z'eddwaliro ng'olwadde n'abantu n'osigala ng'era tokunajjula tubuuza ebisawo bye mulina bikutajjula. Ku nsonga y'empisa eziserebye mu bakkiriza ssaako okweyuzaayuza mu basiraamu, Seeke Islamu Sheikh Abdul Nuh Kakande asabye ba district kaazi bonna okuvaayo n'enteekateeka y'olukiiko lw'abamaseeka wonna abakulu baddeyo banogere ekizibu kino eddagala. Kaazi ffenna tukole enteekateeka mu mpite tutuule n'abantu bano bamasheekhe baimaamu abasajja abakulu twejjukanyiza tutya obusiraamu nga tebuswadde. Ekyo kyeyagala nsange nga buli disitulikiti ansi eyo ayina kyagikozeeko. Ku lwa famire ya Musaale abaayo basiimye Omulangira ne woofiisi ya Supreme Mufti olw'obuteerabira ebyo ebyatandikibwako bakadde baabwe.